omubaka Nabagaye science ali wano mungi nnyo mu tekinologi yono waffe w'okulima n'okulunda. Mbadde simanyi nti n'embuzi bazitendeka ayina engeri gy'aziyitayo baziyita kujja kulya. Aziyita kujja kulya kati zonna ziba zirina okuvaayo ne zikuŋŋaanira wano naye ebyokulya nga tebabitaddewo. Ziizo zitandise okujja emu ku emu, zitandise okuvaayo emu ku emu zigenda kulya. Mbadde nno ndowooza bagenda biteeka mu wheelbarrow naye zo zirabika zimanyi gye ziraga. Kitegeeza nti naawe ali eyo olina embuzi, lwaki toziteekerawo akantu nga kano n'oziyigiriza n'obaka engeri gy'ozitendekamu? Omubaka k'obadde okola mpozi oli musomesa era emirimu okoze embuzi ennyini z'omusomesa tetulina kubanga tuzigoba bugobi tezimanyi nakyozigobe tezimanyi kyozigobera ziri conditioned nti bwe tukuba ekidde ku ssaawa zino zimanya nti kati mugende ku gate either emmere eri wano oba mufulume mugenda gisanga okoleke akekidaako nze we nasomeranga mu primary nga bakuba kale nomanya ssaawa za lanchi bangi atera nammwe baalinga babatendeka nga mbuzi waliwo omukugu Pavlov awasomako psychology of education bwe kyoyagala okiconditioninga gw'oyagala akikole ne bw'aba tamanyi lwaki nazo zirina time keeper wano kasita okubaawo zimanya nti ssaawa ziizo ssaawa zakulya era ne bwe tunaba tuzijjayo tusobola ne tukuba ne zikomawo kati omuntu tekinologiyo n'amuyiza atya embuzi nga zibbye ebijanjalo by'abantu nga zibonyaabonyeza abantu nakyokozesa kati nze ndi musomesa nina kukozesa byakisomesa omulala ayinza okuba nga musawo nga yakozesa byakisawo ate ku mbizi yo tezirinayo ka tekinologiya gyali mungi ku mbizi ndoza nawe notulambuzaako mukama era sirina buzibu naye ngaeyo lweruzi twasimaawo luno lwe luzzi omubaka wayimiridde lwe lumu ku luzzi olumuwa amazzi ge tulabye agafukirira mu nnimiro zonna ndowooza n'eri waggulu emmwanyi wagirabye etinta etunulanga omunyo ogugudde emmata era lwe tutwala ne mu mbizi embizi wano tunywa liita 2500 buli lunaku ez'amazzi kakati olaba nti ku kiyumba kiriko pipa zaako bwe tuba tetuli mu rainy season tuleeta wano pampu yaffe ne tukuba sanyalaze tulina buli pipa gye twagala switch yayo gye tuta ne gagenda mwe neyinza okuba ejjudde ate ng'eri ya kitundu eno ne tugisiba ne tuteekamu eri singa tewasima luzzi luno ng'okwesagana amazzi ag'okugula oza singa osasula sente mmeka omwezi sente kati bala liita 2500 ng'ekidomola ekya liita 2 wano basobola kintusizaawo ku 7 okusinziira amazzi we gali okubiseemu sente ze naalibadde nina naye ekyokubiri kino wadde tuli ku kulunda mbizi leero abalunzi b'embizi nga amazzi okyagajja ku luzzi lw'ekyalo tutawaana okugula disinfectant kyowa embizi kyennyini okiwa bomu katonda yatannagitegulula amazzi bw'oba nga osheyalinga n'abalala otamanyi gye bavudde ne bannyikamu ebidomola naawe nonnyikamu omulimu gw'embizi guveeko tulina obulwadde obutawona bayita African swine fever oluzzi kati nga luno amazzi ne bwe mbanze nga nze ngenda okufeedinga embizi olunaku olwo sirinawe nga kwatiramu oluva katonda gye yagateeka gagenda ku mumwa gwa mbizi bwe tuligenda ku ekyo tulituukayo mukwano gwange katugende mukuumula ekirala nti tulina constant supply of water emmwanyi yaffe okunywa amazzi tekyetagisa kubanga tuli mu kiseera kya nkuba twetaaga kumanya nti kati tetonya tunyige epeesa naye sente ziwulikikanga ennyingi ne bwe mba nzigambye naye sente zikomerawo mu kintu kyennyini mwozitadde amakungula gennyini gosokokola ez'oluzzi ziba zivuddeko gambye nti atafukirira ng'adipendinga ku nature emmwanyi yaba ya season 2 naye ne season emu eyinza okutuuka ng'emmwanyi season eri akasana kayaka ne kagyokya era kati waliwo abalina emisiri gy'emmwanyi nga jjajja giri mu kutojjera ekimuli kiyinza kuba eyo mu gwa November mu December kakati oyo agenda kuba ne season emu gyanogako ey'emmwanyi ffe tetulina season tunoga buli we tulina okunogera tugende mukuumulamu bwe tukomawo tugenda kutandikiraawo tovaawo munnange kulisaayo nnyo mukuumulamu okwo ne kwebaza okuba nti ogenda maaso n'okulaba puroguramu eno emmwanyi terimba funayo akapapula n'ekkalaamu bwe tuva wano obeere ng'osobola okwejjukanya
amagezi getukuwa wano obeere ng'olinako onotinga wabbali bw'otuuka okusimba oba okuyingira mu process eno ey'okulima emmwanyi oba nga otunulako wali n'omanya ekyokukola. Omubaka, emmwanyi erabika bulungi. Bwe twavudde mu ssamba eya waggulu ne ndowooza nti yeyokka erabika obuki. Tugenze okutuuka wansi ng'ate mu butuufu ate isingako. Ate ndowooza tunaba kulambula bulungi naye ndaba nga ekifaananyi kye ndaba wano. Emmwanyi nnyonjo temuli muddo, ekigimusa kyekyo, amakungulu olaba nga gasinga kugentera okugamba abantu. Okikola otya? Ekisooka emmwanyi olina okufuna okutegeera kyeyagala. Emmwanyi teyawukana n'ebisolo bye tulunda. Abantu bw'omusanga ng'alunda ente amanyi ssaawa z'enywa amazzi, amanyi ebisagazo omuwendo gw'erya, amanyi waagigira mu musana, amanyi byonna ebyo. Kati ku mmwanyi abantu balowooza nti olusitema ekinnya n'oteekayo emmwanyi n'obuuza nti kati bannange mumbuulire ye n'anogayo obutaasa bumeka. Emmwanyi yeetaaga obudde obw'omulimi. Abaagala bannange okulima kwetaagamu ssente, kwetaagamu ettaka nga bwe nabyogeddeko. Byonna ebirala yeetaaga ettaka, weetaaga okuba ne wolimira, weetaagamu akasente, ebintu bingi ebyokukola ebyetaagisa ssente, naye ebintu byesinga okwetaaga biri bibiri. Yeetaaga amagezi. Okulima bannange abatulaba n'abatuuliriza is a science. Science tumujja mu ba scientist oba ebyo bye bawandiise oba bye boogedde. Era nyaniriza nnyo nze mbeera nnyo ku programu eno n'abalala bangi tumanyi n'okwekubira essimu nti emmwanyi ogirabye oweegundi omulabye. Ebyo emmwanyi byeyagala ge magezi kubanga amagezi osobola n'okusharinga n'abagafunye wadde gwe tewagafuna butereevu kuva ku bannasayansi. Kakati bwe bagamba nti olina okugimusa, olina okukikola. Emmwanyi yeetaaga manure, yeetaaga ebigimusa, yeetaaga amazzi. Wano tufukirira mukasana naalibadde njagala nnyo mugire mu kiseera ky'omusana kubanga ffe tewaliwo njawulo emmwanyi amazzi gasaba ffe. Yes, ekyokubiri yeetaaga obudde. Nze olwokutaano n'olwomukaaga ewaka baluyita 6 to 6. Nva waka ssaawa 12 nenyingira mu mmwanyi ate nembulekingamu awo okusanga mukaaga nendya ku breakfast 8 nenzira. Naye sijja nankumbi. Abantu balowooza nti okulima obeeramu nankumbi kubanga abantu tebawa bintu bye bakola budde. Bangi abalima nga baafuuka balambuzi. Obulambuzi mu Lungereza si tourism. Kakati baafuuka ba tourist mu mmwanyi zaabwe. Kati ate ze siri tourist. Ndi sirambula nondoola. Kati omulondozi ndoze inspector oba kubanga inspector ateekwa okubaako ne comment ku birina okukolebwa n'ebyosobodde kukola. N'ekitabo njijja nakyo nga ndi eno mu ofiisi yange. Kati eri wano. Neŋŋamba kino ne kino ne kino ne kino ne kino sibisanga nja kukomawo era mu mwanya omwo specifically ku ebyo ku lwokutaano olujja oba olwomukaaga enkeera. Kakati ne bikolebwako emmwanyi ogiwa obudde n'abalimi bennyini balina kubeera mu mmwanyi. Amanyi wano mu Buganda amanyuka gasaawa 5. Amanyuka? Tekiriiyo. Nze ntambudde mu nsi mawanga mangi. Sirabangayo mugagga nga ku 5 abannyuse. Naye simulabangayo. Naye omulimi naaga nti yamanyuka ga 5 talaga matandika. Njagala n'amatandika nga tegeere bwe gaba gasaawa emu ng'olimira 4 emmwanyi togiwadde budde. So ebintu ebyo bibiri okufuna amagezi ga kiki olina okukola naye n'okuwa time binyambye nnyo emmwanyi eno okulabika bwete. Kati mu magezi njijja wano ne mmanya nti eno manure emufunira wala emirandira teginnatambula. Ekyo n'ekinootinga neŋŋamba omwana jangu twamuteekayo mu fuuti 2 nti mumwongeze abeere mu fuuti emu. Bwe ngenze n'ekyekinga ku mirandira gikyaliko wala. Musajja wattu eriira kungulu ina fibrous roots. Kakati ekirala nti bwe tuba twapulayinga manure nina gye natambudde nange nambula nensharinga information. Ng'oli yaleese ebisaawo bya Kalimbwe ebituumu ennimiro yonna yonna ejjudde. Naga nti nkoye nnyo manure namumaze nti ze mmwanyi zirina okugenda mu bisawo zinunemu amazzi zigatwale zimuwe ekimuli afune emmwanyi anoge. Olaba wano tetuleeta manure ono nga tetumaze kutandaaza wagenda kujja. Wano twatemyetemyewo ne tuwaawo omutemero. Kati emmwanyi ne tuyiwako manure enkuba bw'etonya asobola okugenda mangu mu ttaka. Naye gwe awantu waguba asidde walinga wayita omusu nga wooteeka nti omulandira gwo gulwane gutuuke wentadde gulye.
ebimu tulina okwanguyizaako ebimera byaffe bino ne bisobola okufunamu naffe ne tufunamu. Abamu baleeta n'ayiwa buyiyi. Okugambye n'ayiwa ku lwazi ye emmwanyi nze nkuwadde naye nga nteekamu maniwa mungi oba banziba na bubbi ebyo nga naawe olina kyotakola. Temererawo. Olaba? Ne tulyoka tuteekawo obukuta bwayo bwennyini obw'emmwanyi. Bannanga batuwuliriza ebimera n'abatulaba ebintu bino ebireeta fruiting era bidda mu fruits. Kakati Katonda yakikola nga ekirungo ekireeta ekimuli kisigala mu kakuta kali ak'emmwanyi kati kakomyewo eroddemu ofuna ekyo ekimuli kuba ekirungo oba okikomezaawo. Waliwo n'ebintu bira bingi. Wano nina ekijanjaalo kye nali nga nsimba muno naye nakayana n'abamu abaali bannimira ndoza ne bakitema nga bakituumya amannya nti bakiyita mukokota simanya musezi. Era nina ne gye nagenda ne baŋŋamba ekyo ekijanjaalo bukirabye waneyibawo aba akokota. Ebijanjaalo biri mu kintu mu famire ow'emmwanyi enfumbe. Ebijanjaalo biri mu famire babiyita nitrogen fixing plants. Kakati waliwo ekintu ekyo ekijanjaalo kiringa kigaaga kirina nitrogen asinga kuwa omulala. Abaganda bakiyita musezi si musezi kati olw'okuba kyo kiba kiri nga kikola ebyakyo naye nga tekifikisingamu ekigimusa kya nitrogen. Bw'okiraba neibange wuwe wagimusolooza nti nno yakukose wuwo kuba ewuwo tokirabawo. Nimeeyo twetaaga okuyiiya obuyiiya obw'amaanyi. Twetaaga obudde obwo si bwamu n'omwokka obudde bw'ennaku ezo bwe nambulirako ne faamu z'abalala abalima byennima n'abakola byenjagala okutandika nensobola amagezi ago gakuŋŋaanya. Honorable, omuntu bw'abanga omanye emmwanyi eno nkulabye naawe togirima butula ogattamuko ebirime ebirala ndabamu amatooke kitegeeza nti ewuwo emmere tegulwa. Nange era ntunda wano katale ka mmere. Baliraanwa bange tebalina kubanga balina enjala y'ettooke ng'ate muliraanwa waabwe sisobola ddi baguza ku bbeeyi eyaffe ey'okukyalo wano. Naye nange kennyini nze ng'omuntu maze emyaka 4 oba njogedde mitono ng'etaano mu katale mukubayo simu kubuuza nti bbeeyi y'ettooke eri ku mmeka nange nsobole okutegeera lye namuleega nga njijja wano mpazi nga nina mukolo naye nga kulya waka. Omuntu wandi mu advisinze okulimira mu mmwanyi ebitooke dhani ebirime ebirala waliwo benda bateekamu obutunda. Obutunda sirowooza nti bulungi n'akamu. Obutunda kintu kiranda. Emmwanyi teyeetaaga kigyezingako. Yeetaaga okuba ebitooke bino birungi nnyo tebigyezingako bigiwa shade bigigabanyiza ku mazzi ge bibeera nabyo n'osigala ng'olya. Buli kigimusa ky'omanye emmwanyi kyeyagala n'ekitooke kyekyagala. So byagalana nnyo. Ndowooza n'ebirala bayinza okuteekamu vanira oyo. Okubanga nalabako nalina research emu gye nali noonyerezaako emmwanyi kimera kya mu bibira. In fact abaagireeta abaagitandika wane waffe twasooka kufuna ndoza Ethiopia naye Ethiopia eyo baagijja mu bibira era nga mu bibira ekola bulungi naye kati tuginoonyaamu ssente. Siyogedde muntu agireke mu kibira agaye nti nze kasita kangende we nateeka kalitunsi ngiteekewo tejja kuwa mmwanyi z'amagoba naye ng'esobolayo okubeerayo n'etafa. Mpozi bwe netegereze emmwanyi zino ndowooza n'obuzito bungi naye ndaba ozikanzeemuko n'akagwa ozibendingamuko ali eyo nga ezizeta akakodero nakategere mu amagezi ekisooka ne wano ezimu nzigenze nziweta leeti naye emmwanyi ezo zeetaaga okubendingamu. Ekisooka bwe tuba tuzinoga zijja kutawaanya abanoga mu kubatawaanya eyengedde amagoba gye gali ayagala gajjako wamugaye nti endebe buli ndebe nkuwamu ssente bwe ziti okukaka n'agimenye. Kakati oyinza obutafuna bangu banasobola kulinnya bulinnya bagirinnye ng'empafu bazigye. So bwe tugiwetako waliwo abagamba nti nakyo si kirungi ekakkana ku yali badde layiti gyefuna naye ate tujja gimenya. Naye ekyali badde kirungi kugiweta wano ng'ekyali nto wano woosalirawo nti mutunsi guno ne guno gwe ngenda okusigaza weetaaga okuba nga gy'oselectinzemu ogiselectingamu ogitunuza enjuba gy'eva. Emmwanyi twalikoze musalaba nze experience yange gye ngenze nfuna. Omusalaba ogwo nga gusinziira ku njuba gye west east ne south north senga tukigoberera bulungi nga bwe nagambye nti tunuza omuti ogumu ogutunuza enjuba gy'eva ogwokubiri ogitunuze gyegwa. Kakati ogwokusatu west ne east south ne north nayo tunuzeeyo abo abagenda okubanga balyako hafu hawa okutuuka ku ssaawa 12 nabo bafune essaawa 6. Ekyo kijja kuwa emmwanyi gundi ennungi
okufuna yeetaaga ne light kugamba flowering yonna ekimera ekiflowering kyetaaga light okusobola okumaximizinga kyekikuwa. Waliwo abalimi abamu benkyalirako nosanga ayitayisizaako ddala nkumbi mu nnimiro ye ng'akozesa ebbomba kati neŋŋamba hakati singa emmwanyi y'omubaka ono nleeta weed master nkaze omuddo sigifuuwaawo. Kakati emirundi giri 3 gy'osobola okuyigganya omuddo kuba tetugwetaagira ddala. Ogusooka ogwali badde gusingayo obulungi kubikka n'ojja kukuula mu bukuuzi muddo ate guba gukuulika nnyo kuba gugenda okutuuka eno waggulu nga wansi na emirandira giyuga nnyo giba misava nnyo nga tegisobola kukulemesa gikuulamu. Naye ekyo kiri expensive wadde kye kisinga obulungi. Kati egisigaddewo ebiri kufuuyira kulina ebizibu byako. Mwanyi eno ebimu chemicals batabula sizaali badde nnungi efuna ne stress oba okulima n'okufuuyira nze nkugeregeranya nti bikola obulabe bwe bumu naye birina kye bituyamba okwanguya. Lwaki? Nti bwe nfuuyira weed master tasobola kubanga omuddo aguttanga emirandira gyange takosaako waliwo era gyakosaako. Ate nze kye ngenze nzuula obungi bw'emmwanyi buva ku bungi bw'emirandira gye girina. Emmwanyi ne kigireesa fibrous roots nti gweraba empeke zerinako bwe bungi bw'emirandira buli kaweke kalina omulandira gwako. So buli lwogitaataaganye eno oba olina kyokoseeri okwo ng'olimye enkumbi ezitema. Naye n'owoomuddo afuuyiza eddagala ly'omuddo naye era akosa egyo emirandira ng'ow'enkumbi bwagikosa. So tetwali badde nga tubikolerera nnyo. Katono nnyo nga tugenda okuwunzika puroguramu eno emifulejje gino omuntu yandigipimidde mu mabanga kindaba egyo gyerinaanyeemu oba ensonga lwaki enyirira nnyo. Kakati osinziira ku siropu gy'olina waliwo ekikula engeri gye lyewunzika ate n'ekyobulabe waliwo gwe nasanze nga ye yakoppa bukopi nti yasanga asimye emifulejje n'agisima nga gijja mu bujja mazzi ng'olwedda naye gino tugisima nga gikwata mazzi. Kakati nze awamu nga ndaba ettaka amazzi gaba mangi nnyo waggulu buli layini obukiika nasimamu omufulejje okusobola okugenda nga nkendeeza ku bungi bw'amazzi. Naye at the same time emifulejje gino ginyamba oluusi mwendeeta nenteeka naddala nga byenjije mu kasasiro. Obugambo obusembayo bugenda eri gavumenti kubanga erina obuyinza obutusobozesa okukola ebintu ebirala bingi. Mu Uganda tulina ekizibu ky'ekintu kye bayita akaveera. Gavumenti saagala kunnyonnyola bingi ku ekyo. Etteeka weeriri eryawera akaveera naye etteeka mu nkola ate lyeriwo. Kaakati kyendeetedde kino kye kino. Tukwata ssente nnyingi nga mu KCCA ne tuzitwala mu butale okuyoolamu kasasiro ne mu bantu. Naye senga gavumenti ewera akaveera abalimi tugenda kusasula nga we tujja kasasiro tumuleete munaagimuse oba ntegeerekese. Kakati eyinza okuba ng'erowooza nti etaasa Abachina n'Abayindi abakola obuveera obwo. Naye senga ebuweera n'ereeta ebipapula ne biliyoni 50 n'okusobaza eteeka for example mu KCCA okola ku garbage tegenda kuteekamu wadde naye abalimi bagenda kuva gye bava bagulenga kasasiro ku KCCA weneebemulina kubanga tumwetaaga nnyo naye alimu obuveera kuba alimu obuveera. Abavubuka temukwata ssente kugenda bweru wa ggwanga nga mulina ettaka. Actually nze formula yange yiino omuntu alina gy'azaalibwa nga alinayo eke 2 z'asobola okulimako tebakukwata ne bakukwasa etiketi ne banaaba bakusasulidde ng'omulimu gw'ogenda okukola tewagusoma. Tebakugamba nti tunda wootundedde Kampala ogule bodaboda. Eka z'emmwanyi 2 ndoza tulifuna time ndibala zirimu emiti ekitono 9. Omuti senga ngujjako emitwalo 3 buli season kale ne kangambe mwaka kubisaamu tewali alina ssente zisobola kuwa muntu ng'omulimu teyagusoma take Iraka oba wa. So n'ekisembayo temukwata ttaka ne mulitunda nga mulowooza nti mu Buganda tewali mulimu gusobola kujja mu ssente mu ttaka. Emmwanyi black gold ekigifuula black gold nti gold ne bwe tunaamuzuula mu Uganda tewali muntu agenda muba naye mu nnyumba. Naye emmwanyi gye tutunda katulwaliro tutunda shilingi 7 kiremu buli muntu osobola ogiteeka ne ku lubalaza lwo. Olaba ssente ze tunoonye mafuta senga zagenda mu mmwanyi
kuba amafuta ne bwe tunaafuna amafuta biliyoni mmeka gavumenti yerina tuyamba etuweeko tibanaye kuzidi lwaki tokolayo akaguudo kano naye ate bweteeka mu mwanyi tuba tulina amafuta gaffe mu nyumba. Mubaka webale nnyo webalidde nange nnyongera okwebaza nenkwebaza n'okuba nti wateekateeka enteekateeka eno tukisanga watono kino abasinga bw'amala omula emirimu gye nayagala agende ebweru w'eggwanga ababeere nga tebakyamulaba wano naye ate gwe inspirinze abantu bangi tukyayongera okuyigirako era tugenda kuba nga tukwesibako abantu baffe amagezi